Oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okubisaamu engato ogenda mu ddwaniro okwetegereza ensonga ez'enkayanzi z'ettaka wakati wa Haji Badru Mwanje ne Ronald Ayinabyeona eyeeyanjula nga munnamateeka w'Abayindi omwaka oguwedde n'azza Haji ku ttaka lye n'okukwata Ayinabyeona kati gweza omwaka mulamba. Ate ffe ekyapa ekyaffe nze kampani sekretary ya Kimu Kyandi nina search statement ey'eggulo. N'olwekyo tewalina buyinza bwonna okusalawo to evict. Your Excellency, that's why I wanted to correct. I did not evict. Who evicted? We fenced off the boundary as the company. We put a wire. But you can't fence without permission. Your Excellency, ownership comes with rights. Tuzeeyo ku ttaka lino okulaba obanga ebiragiro bya Pulezidenti byayisa byateekebwa mu nkola. Era Haji Badru yali agobeddwa ku ttaka lye liweeza mayiro nnamba mu ngeri ey'amankyolo yabaza Pulezidenti Museveni olw'okumuyamba okuddamu okutuula entende. Obuyambi bwe yatuwa nga batugobye ku ttaka lino tweyanza nnyo era twasigala tuli basanyufu n'ekyalo kyonna. Ssentebe w'ekitundu kino naye asimya Pulezidenti olw'obuteerabira abantu baabwe mu ddwaniro n'ayimukiramu okubataasa ng'amusabye okulondoola ensonga eno okulaba ng'egguka kubanga kati kitutte omwaka mulamba kyokka omutuuze we akyatawaanyizibwa. Yatwanguyira mangu ate naddala ekifo kye kino kyeyalwaniramu tayagala kuwuliramu mbulubujju yonna nti waliwo abantu abakijjaganwamu. Naddala abantu abo baali bazze nga bagamba mbu ettaka lyali ly'Abayindi mbu Abayindi baali baguzanga ate tekibeeranga nawe. Ng'alinamu ku bakozi ku faamu eno bategeeza nti okuva Pulezidenti lwe yavaayo batandika okwewuuba mu kkooti ku misango egy'enjawulo Haji yawaaba ne gye bamuwaabira kyokka gyonna azza agiwuuta buva. Twerwanyeko ne tutunda buli kimu kyonna kyonna emisango gyonna gye baatuwaabira gisukka ne mu 5 gyonna ne tugiwangula naye tumaze ogiwangula naye era tusigadde n'okutiisibwatiisibwa nti era bakyagenda mu maaso n'okubanga bakyankalanya ebiwandiiko okubanga baganya bitereeza tube nga naffe tutudde entende. Tosobola kukola nga bulungi emabega bwe twali tukola katukola ng'olowooza nti bagenda kukomawo. Kyokka ategeeza nti okutambuza ensonga za kkooti atunze ebibye okujula okumugwako nekizingamya emirimu ku faamu ye nga bakyalemereddwa okuzzaawo bye byafiirwa ebbanga lye baali bagobeddwa ku faamu eyo. Ate n'aba basanyufu naffe okubanga ensonga yaffe gye watandika nti ovuddeyo n'ogiggusa. Abamu ku bakozi boogedde engeri faamu gye bayambye okweyimirizaawo ne famire zaabwe nga mu kiseera kino bakoseddwa nnyo olw'okutaataaganyizibwa. Ne tulimirako ne tusobola kye tufunyeemu ne tusobola okugatta ekitonotono ku kye tulina ne tusobola okuweerera abaana baffe. Wano tujja akasente akatubeezaawo ne tulibeera likalifu olw'ensonga nti ebintu bino ebyakomaawo. Okusinziira ku Haji Badru emisango mu kkooti gikyaliyo nga bagambibwa okuba bakyala kimpadde bakyakyankalanya ebiwandiiko bye ebiraga obwannannyini bw'ettaka lino. Akubidde Pulezidenti Museveni omulanga okulondoola obulungi ensonga eno okulaba ng'egguka kubanga waliwo batandise okumulondoola nga bamusaba akkirize okugabana ettaka n'Ayinabyeona kyagamba nti sibwa bwenkanya. Nze ebyapa byange byonna mbisinze nga nwanagana n'ettaka ente zonna ne nzitunda. Era obusigaddewo we buli awo naye nga ezisinga zonna tuzikoze eki tuzitunze nga tulwanagana abo ababbi b'ettaka. Ng'alina mukyalo ebalaajanidde Pulezidenti Museveni ne bamagye nti Kataha Museveni ne minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba okubayamba okulaba nga tebabbibwa. Ndi enfuuzi enyuma n'omumaiso nkaisa nanyuma kampaka onde emirumu yabura nasaba hanga mpesa omushaija oyine sente yamumpereza konka ati n'ebintu byaza kumuhaho abaana banjye no bato omushaija wanjye ngo yakura ninkushaba embabazi otuyambe otereze mukono yawe. Tetukyalina gye tweyongera buli gwe tutuukako abasinga bonna tebasobola tuyamba bagamba ensonga ya Pulezidenti. Buli gwe tutuukako ali tugamba nti ensonga eyo Pulezidenti yagikola ki nga ate ffe tulaba bali empapula bazikyankalanya. Emboozi eno twasobola kugikulaga gataliiko nfuufu ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokusatu mwaka gwa 2025 Haji Badru ng'agobeddwa ku faamu ye n'ebyagiriko byonna ne bitwalibwa ekyawaliriza Pulezidenti Museveni okubiyingiramu n'azza Haji ku ttaka ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu omwaka 2025. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.